Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Wanirizaako nate ku lutimbe lwa 3ABN TV weebale kubanga weekuumidde ku TV yaffe eya 3ABN. Nga tetunnaba kutandika puroguramu yaffe olunaku olwaleero tugenda kubaako n'okusaba. Mu studio nkomyewo ne mwami Lufaafa Moses. Yes. Omulabi wa 3ABN weewombeke tusabe bw'oba osobola. Katonda waffe otukoze bulungi bw'otutuusiza akaseera kano. Era nga tugenda okwongera okuyiga ku birungi by'okoledde Moses. Tusaba naffe otuwe okukwesiga. Tusobole okuba n'amaaso agasobola okulaba ebyo by'otukolera. Era tusaba ne Moses omusobozese okwanjula ebyo by'oyagala ayanjule ku lw'okugulumiza ggwe atudde mu ggulu kwekusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mu Bayibuli mulimu ebigambo mu Isaaya essula ya 43:10. Ebigambo bino bisoma bwe biti ngenda kubisoma busomi. Mwe muli bajulirwa bange bw'ayogera Mukama, n'omuweereza wange gwe nalonda, mulyoke mumanye munzikirize muntegeere nga nze nzuuyo. Tewali Katonda eyabumbibwa okusooka nze, so tewaliba alinzirira. Weewaawo tuli bajulirwa ba Katonda waffe. Weebale kubanga Moses naawe wasiimye ojjeko mu studio za 3ABN oyatula ebirungi ofuuke omujulirwa wa Katonda waffe atudde mu ggulu. Mu kitundu kyaffe eky'olugero lwa Moses oba obujulirwa bwa Moses ekyasooka twatunulira obulamu bwe ng'akyali student. Twagala okwongera okwetegereza obulamu bwa Moses ng'avudde okuba student n'atandika okuweereza nga bw'akola. Ssebo we twasemba nga waliwo abantu abatali baawano bw'otandise gwe ng'omukulembeze mu association ya university okubaako n'enkwatagana gy'okwataganamuko nabo ku lw'obuweereza obwa charity bwe mwali mutandise mu university. Kakati awo waliwo omwami gwe twagala ennyo ffenna abantu ababeera Ishaka ne walala gwe bayita Dr. Farm. So Dr. Farm n'ayongerako ku ddoboozi ku bintu bye twali tukola gye bali. Kati ate awo ne batwagala nnyo. Dr. Farm akola mu Ishaka Adventist Hospital nga surgeon. So nga okusinza kuba ku university tubeera ne service ey'olulimi lw'ategeera obulungi ng'ajja n'asinza naffe. So ng'asinza naffe agenda alaba ebintu Mukama byagenda ng'akola ki? Akola okuyita mu buweereza buno bwa university. So buli muntu eyali ajja agamba mugende mulabeko ne bali abaki? Abaana. Omuntu ajja okukyalira eddwaliro. Nkitegeera kati ssebo. Abamu nga tebannajja na ku ddwaliro nga abawandiikira ne bajja nga visitation bagenda kola za mirundi ebiri. Bagenda okukyalira eddwaliro ate bakyalire ne association etudde mu university. Abantu bano okusinga biki ebyabaleetanga ku ddwaliro ly'e Ishaka? Ku ddwaliro ly'e Ishaka bajja ne bayambako mu mpeereza
y'ebyobulamu bongeramu medical equipment olumu baboostingako salary z'abakozi ab'omu ddwaliro n'ebintu ebirala ng'ebyo naye nga wano specifically bali bazze kukola kuyamba abantu abali mu refugee camp eya erinnya ndyerabiddemu katono Ramanja refugee settlement camp. Yes. Okay. Yes. So bali bazze kukola Ramanja then week eddako bagikolere ku Shaka Adventist Hospital. So ekibajja e Bulaaya yes okukyala e Uganda specifically Shaka nga bajjidde ku bintu bibiri the camp yes then neddwaliro yes naye ne muddwaliro bali bagenda kola medical camp so kiri kye mwali mutandise aba university kye mwatandikira Kenya ne mugenda ne mukola medical camp nga bamubulira enjiri kikolwa kimu kye kyali kireese abantu bano kye kibaleeta kati awo minds ne zikola ki ne zikwatagana bulungi nga tuli ku mulamwa gwe gumu kitegeera ne bano nabo baali ba student ngamwe bano basawo bakulu bennyini actually omu ku bo ranking ezo ranks ezo ze batera okuyisa ku mikutu ranking okubeera ow'omukaaga mu America mu emergency medicine yes Dr. Ailing yali akulira tiimu mu Advent mu tiimu ye mulimu n'abantu abatali ba Advent naye buli we bakolera awamu olaba nga bagenda bakola bugaziwa ne beeyongera okumanya Katonda. Bikolwa ki ebyasinga okuyamba association n'ebiruubirwa byayo ebyokubanga bakola medical camp nga babulira enjiri? Ekintu kye basinga otuyambako ennyo kuba abaana already baali bakozeeko so babatwala nga abagenda okutranslatinga kukyusa because mu camps abantu abasinga bamanyi Oluswahili because ba refugees abasinga bali bava Congo na Rwanda abasinga okubeera mu ezo camps so abamanyi Oluswahili so batwala student abamanyi Oluswahili baaliyo. Yes, ba student bagendayo okuyambako in translation. Now good enough bali already baliko exposed mu system ya so okugenda mu camp ne babeera ba double benefit. Translating and at the same time doing the medical part so that bali omulimo gwabwe gubeera relieved. Kakati nze saagenda kuba olimi sirumanyi naye Mukama yalina enteekateeka eri special kati we baali mu camp ne baggwesa medical supplies eddagala kati nga balina okukuba ishaka naye nga jjukira buli motoka ya hospital etambudde egenze mu camp katusigazaawo motoka egyo emu kati nze already nga tuna relationship ne Dr. Farm kati we yali atambula ne bankubira ne baŋŋamba lwaki tugenda naye kuba bambi musajja afa Malaysia kati ensi yaffe abatagimanyi bulungi so ne banonyayo omuntu atalisa asobola okuvuga mpaka mu camp. Yes, at the same time nga waako doctor company so nange nenegatta ku tiimu so singa omutaputa Oluswahili singa omutaputa nze Mukama yantwala later nagendayo on that kind of condition. Kakati enjawulo eriwo eri baali balina byonna ebyetaagisa mu nsimbi ne mu ddagala kyekyo ekisooka. Ekyokubiri ba actinganga ekyokulabirako. Olabye omuntu n'asalawo okuva mu America ajje mu refugee camp akolere bwereere mu Africa nga teryamusasula agenda kubeera mu musana ezo embeera zonna. So it was a humbling experience okulaba omuntu ali eri mu kitiibwa kye n'agamba kanyende nyambe omuntu ewa wansi abonaabona ku bwereere. Kinzijukiza Yesu Katonda
eyava mu ggulu n'aleka ebitiibwa by'eggulu gye yali asinzibwa enkumi n'enkumi 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 z'abamalayika n'ajja ku nsi kuno n'azaalibwa mu kiraalo era bamuyita ba Philippians 2:5 agamba nti kale let this mind be in you. Ebigambo ebyo jamala obitudize mu lulimi lwaffe Oluganda. Weewaawo katubisange sooka otuukeyo. Bafilipi ogambye 2 olunyiriri olwokutaano lugamba mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Bw'oyongerayo wansi akimalayo kye yakola obedda kyoyogerako oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda naye olunya olw'omusanvu yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Weewaawo. So ekyo ne kituyigiriza nti kino kye mutandiise waliwo abalala abakikola ku ddaala erikola ki? Eriddako. Weebale nnyo ddala njagala okwatemuko katono. Abantu abo batuuse era muli mu medical camp. Mutandise okulaba omutima ogw'okwerekereza. Mutandise okulaba obwagazi. Tiimu 2. Tiimu ziri 2. Of course n'abantu abalala baali bava Ishaka Adventist Hospital. Yes, tubeera nga abasawo ba Ishaka Association erinayo abaayo n'eddwaliro lirinayo abaayo in the same medical camp ne bamuva Bulaaya. So bantu ba mirundi esatu awamu kikola enjawulo. Weewaawo weebale nnyo okukolera awamu kikola enjawulo. Abalina obumanyirivu okuva e Bulaaya beegasse n'abayiga obusawo n'abasawo ab'Ishaka okusobola okuweerereza mu refugee camp. Wow. Mukama ayagala tukole bwe tutyo. Tugenda kuwummulamuko kati nnyo tukomawo tovaawo twagala okwongera okuyiga ku obumu obwo bukola impact y'enkalawa omulimu gw'enjiri. Amiina. Mukama abeere naawe tovaawo tukomawo. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandiika ennyimba naye akozesa bantu. Era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Bwetulituuka mu ggulu Yesu jafuukira tuliyimba ku kwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Nkuleetedde program Yimba Nange egenda okukulya ow'omwoyo
era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday programu eno Yimba Nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Webale kwekuumira ku lutimbe lwa 3ABN. Mu studio za 3ABN tukyalina omwami Lufaafa Moses okuva Ishaka. Akamwenyumwenyu k'Ishaka ate nkaagadde nnyo. Tube Ishaka mulabika mukolaganika nabo. Kyangu omuntu okukolagana nammwe. Kuba ndaba nga eddwaliro betuyita experts. Abalina obukugu mu busawo. Ogambye kuliko n'omu ku omugambye ya rankinga kitundu kya mukaaga. Mu field kyeya emergency medicine. Wow. Kwegamba abaana bano bafunye n'abaana ba university bafunye omukisa okukolaganako n'abasawo abavudde Ishaka ne bali abavudde e Bulaaya mu buweereza obwannakyewa. Oyina kwoyogeddeko nga tetunagenda mu break. Okolera awamu. Kikoze impact, kyakola impact etya mu buweereza buno? Kakati zino organization zigenda zonna 3 kati nga ba student waliwo ebintu bye batalina ne waliwo part gye bakola. Eddwaliro lyo liri ku ground, liri established government yakola ki? Erimanyi era ye umbrella mwenna mwe muli. Era ye umbrella fena we tukola ki? Mwe tutudde. Kakati bali ne baleeta the expertise and n'obuyambi. So mwenna mukwatira awamu ogenda okulaba omulimu gukola ki? Gutambula. Kijja kitya okukolera awamu kuno mwami Moses kwajja kutya kutandika kutya Mukama akozesa nkola etya okugatta obusatu buno? Kakati waliwo omuntu eyali alinkinga byonna wamu. Kakati Dr. Farm nga nakugambyeko nti akola ku Ishaka Adventist Hospital nga omulongoosa. Yes, so surgeon. So wabeerayo abagenyi bonna abazze at the same time ali mu ba top administrators. Yes sir. So akimanyaako kati wakimanyako n'atupuulirako ku beno y'ekkanisa ye gy'asabira. Yes sir. Awo association y'aba students wekola ki? Kwegatta. Awo yegattiramu. Kakati eddwaliro waakolera. Kakati bali bo ne bajja ekibeera nga kyonna kikolera waki? Kikolera wamu. Kakati wetuva Rwamanja medical camp nedda Ishaka. Sinali sina interactinga nabo nnyo kuba nagenda na Dr. Famera mu mission yonna wetwali Rwamanja nali nani? Na Dr. Farm. Bali sa interactinga nnyo nabo. Yes sir. Naye wetukomawo already yali amaze okubanyumiza about me simanyi kiki yabanyumiza. Naye Mukama ye mu biseera bye tutabeerawo erinnya lyayinza oliwandiika somewhere nga tolinayo. So bwe baakomawo mu Ishaka Hospital ne batandika medical camp endala. So ne bampita nenfunako information nti on addition ku bino bye bakola bayambako n'okuweerera abaana school fees. Okifunira wano we bakuyitira? Yes. Nga munyumyamuko bwe nabo? Nga tunyumyamuko. Ekiseera ekyo kati nga tuconnectinga nabo e Ishaka
nga like to interacting nga mbagamba nti abaana bo tubalina abali need. Naye before that ne bampa appointment jangu olabe oli omukulu Dr. Ailing. Kati nagendayo nga ali mukola medical camp. Bambe musajja akuze mu myaka, you know, a bit muze nenga labe ba patients okuva ku macha. Nengamba lwaki simuyambako. Mulaba musajja atwakoye, you know. So nenjogane ne mugamba doctor sirina experience ya amaanyi naye nsobola okugezaako kukola ki okuyambako. Nagamba nagamba yo Moses ngamba yes. Gamba gogo bansindikire ngamba agamba kale tandika kaso nafuna obudde obobserving ebintu byenkola ki byenkola. Wambuze ebibuzo wenziramu atandika okusanyuka mukaawo. Kati because try tukozesa eddagala erya US nerya wano ngerya wano at least ndimanyi naye ngeryabwe erimu siritegera biki bulungi. Kati ngagamba lino bali bajja n'eddagala eryabwe nalyo nga bajja nalyo. Okay. Yes. So nanyamba when combining for like 30 minutes olwalaba nga nteredde bulungi neyeebaka. So ebisigadde nze sigala nga nkola nga nkola nga waliwo n'abaana abayambako awo okuva mu Ishaka Nursing School nabo baali bazinga bayambako. So netukola netumala wetwamaliriza ne bagamba ntwaleyo abaana ngamba bring 10 only. Ekintu ekyo si kyangu. Olina ogenda okulonda abaana 10 mu bantu nga 10 abaagala obuyambi. Kibeera kizibu naye mu buli kimu wosaba Mukama akuwa amagezi way forward. N'ekirala buli wokonsultingako abantu abalala abakristaayo si buli omu abakristaayo basobola okuyambako okwidentifyinga abantu bano abali mu genuine need. So ne to coming up with the 10 names nembatwalayo ne babakozesa interview ne bayitako we baali bamaliriza ne bambuuza ate ggwe nembagamba nze bannange wendi sigamba nti oba siri bubi but muzeyi wange asobola okwerwanako n'akola ki akasente n'akola ki n'akatuusa. Naye bano bendeese tebalina ngeri yonna. So kati ne bamuyamba ne basirika. So the next day ne batandika okubayisaawo ne babawa tuition everything ne batandika n'ogaba ebirala ebyambako abaana okusoma obulungi ng'ezo zi tablet masimu biki. So ku lunaku ng'enkya bagenda ne bampita nenzija ne bambuuza obulabe semita mmeka okumala okusoma ne mbabuulira. Oli n'agamba oli nti sente bazibala cash nga bwe ziri cash zonna zowetamba bagenda osasule omaleyo okusoma. Weewaawo. Ne mbagamba nedda nze muzeyi wange asobola zino ziyamba omuntu omulala. Ne bagamba kaakati tetukusaba tulagidde. Nejjukira we nali nfuna obuzibu bwa sabbiiti muzeyi wange yali yeewaliikirira ki sente. Ne mugamba nti taata Mukama alikolawo ekkubo. Weewaawo. Era olunaku lwennyini namukubira essimu ne mugamba muzeeyi okimanyi Mukama akoze ekkubo. Kambe bya tuition sooka obyerabiri. Bya tuition byerabiri. So okuva ku olwo ekiseera ekyo kati nga nze reportinga buli kimu kuba abantu bonna abaali baagala scholarships even before I met them already bali bamaze oba channelinga jendi nti bayitire munze yes mba coordinating. So okuva bayambye abaana bangi ova nkaaga ate nga abamu alina waliwo omwana yalinako ebbanja ly'emitwalo 2 ebya dola. Emitwalo 2 ebya dola. Emitwalo 2 ebya dola. Ng'asomera wano e Uganda. Era ng'asomera wano e Uganda. Jeje kityo okubeera emitwalo 2 ebya dola. Yatandika yali bano ng'omuntu yasomako koose endala so asomesaako ku university eno bwakola ki bwasoma so kati nga
basalako kasalale kempola mpola naye nga sikaki kanene naye nga balina hope nti wanaamaliriza probably ajja kukola I don't know how many years to cover up the what the gap naye mukama n'amuyamba mukama n'akola ekkubo ne bamukwatizaako weewaawo weebale nnyo weebalire ddala okubeera omwesigwa Moses kiba kya mukama omukristaayo n'atali mukristaayo mukama akuwadde omukisa n'osisinkanako okuba alina obusobozi era n'oba nga gwe eyeesigika eyeesigika gwe batuukizaako ekyassava okigabanya otya oli mwesigwa mazima ddala oba gwe buli sukola ship eyo ejja bweti egenda wo malayika n'alaba n'ensonyi ne zimukwata owasenga najja owajjajja najja owaye najja naye ng'eri report ziri nti bano bataliiko mwasirizi era obasanga ku street z'e Kampala kyansonyi weetaaga okuba omwesigwa ofunye n'omukisa nga waliwo abakwesiga abantu abalinga Moses nga balungi okuba nabo mu nsi nti Moses atunuulira abalala abalina obwetaavu nga ye talabanga yali badde omu ku abo kuba ate ye at least alina n'omukisa nti omuzadde asobola okusobola mpaka mukama waalabanga ate naye yeetaaga omukisa era bw'atyo bulijjo bw'akola kituufu weewaawo kituufu mukama ng'akoze ebikulu eishaka abaana basinga n'abadvent tubagaye bagende eishaka waliyo scholarship of course tezisobola kubeerawo nti basobola okueducatinga buli omu at once naye nga webagambye nti wetusaba mukama atuyamba okuidentify nga abo abalina genuine need ekirala si beebo bokka buli kiseera mukama abadde aleeta abalala abeeyongera okuyambako abava mu nsi endala etali America so nabo nga bakola ki nabo bajja through Dr. Farm bonna tuyadde bajjira through Dr. Farm oyo yes kuba twafunako abava Hong Kong kuba yenga ye mu China naye mu China we Malaysia so kati banne bonna China wawa sobola okukola ki okubayita ate abamu bajja buzzi sigamba mbu yabayise bajja like kulaba ensi kijalimu then kati omukisa mukama n'agukwatirawo gwongera okugaziira mu ggwanga sebo Mr. Moses oyina emmotoka eyo kibuuzo ekyo nkikubuuzizza nga nina ensonga emmotoka eyange sigirina weebale nnyo weebalire ddala sebo oyina ennyumba eyo nedda sirina nyumba naye oyitamu emitwalo n'emitwalo gya dola sebo mingi kuba ekirala kyesitakugambye we nali nga nkyali president olw'obuzibu buli bwe nali nkugambyeko bwe twali tufuna mu by'okusinza already waliwo plan ey'okuzimba ki kanisa ng'ate mukama yatuwa ettaka so eyo project nayo mukama abadde agituyambyeko nnyo because mu kifo ekyo tosobola kuzimba sijja kayita kanisa kuba buli kanisa ebeera ya muwendo olwoyo agituulamu naye twali tulina okuzimba ekizimbe kyebatasobola kujjawo with time nti wano university yagala kukola ki kutwalawo nga bagenda kugamba waliwo ekkanisa y'Abadvent nga bagamba ako bakajjewo naye muteekawo kiri nga mutasobola kukola ki kukijjawo kati ebyo nabyo byonna sente zibadde ziyita so olumu mukama asobola n'okuweza dola nga $40,000 so ne muzikozesa okukola ki okukola omulimu gw'enjiri yes actually abo ba ailing bagenda okujja nga ba student nga twesonzeemu ndowooza obukadde nga 5 mu okutandika aba student yes abatakola yes naye bo bwe bajja ne bagamba focus yaabwe eri mu kukola ki ku kusomesa abaana
Neera n'ogwo omulimu bayambakokko. Yes. Nate Mukama n'atuwa abalala abayambako kwogwo omulimu. Eno naffe ngeno tetukoma because kasitolekeramu bwoti nga ggwe nebiri nabyo nga bikola ki tebiddamu kulabika. Abaweereza ba Kristo abalungi mukola omulimu omwesigwa era omulungi era omuyonjo, kubanga bwe mufuna emikisa mwe mufuuka kubo. Emikisa gya Mukama ne giyita mu buyisi ne gigenda eri abalala, era Katonda ekyo kyennyini kyayagala. Katonda ayagala gwe omulabi wa 3ABN ofuuke kye twaliise kyano. Wali wetegerezaako pipe eno eyitamu amazzi, bw'ojja n'osumulula ka tap bwoti nga amazzi gatandika okuyiika. Era Mukama asuubira buli omu ku baana be afuuke nga pipe eyo amazzi gayita mu buyisi, emikisa giyita mu buyisi ne gigenda eri abalala. Binzijukiza ebigambo ebimu Yesu mulimu ebigambo byayogera ebiri ebbiti. Omanyi Yesu muna teyasuubiza bugagga. Va ku bannabbi b'ebiro bino abalimba abantu nga babuzaabuliza ku bugagga. Yesu yagamba bwe munanfunanga ekyokulya n'ekyokunywa ebyo byebamalenga. Era naye Yesu obulamu yabuyitamu bw'atyo. Moses olonzeewo okubuyitamu bw'otyo. Ate era nga Yesu bweyitamu wakwotinzeeko mu kutandika awo nti Matayo 6:33 singa tunoonya Katonda n'obutuukirivu ebirala byonna kakati kiba kitwewaliikiriza tewali weewaawo. Era Mukama tumwebaza olw'abaana abangi abazze nga bafuna obuyambi okuyita mu nteekateeka eno. Kati tuddeyoko katini eri mu community naye nga tetunnaddayo mu community okwongera okutegeera obwegassi buno obusatu association, eddwaliro ne bamuva Bulaaya. Tugenda kuwummulamuko katini tulyoke tukomewo tulabe obwegassi buno bwalina omukisa gwenkanawa eri community. Tova ku 3ABN tukomawo. Ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kiyinga obungi, okwagala kwa Katonda kwasingawo nnyo. Mu biro eby'okununulibwa eddoboozi ery'obujulizi lyawulirwa mu bannabbi gamba nga Isaaya, Eriya ne Yokaana omubatiza nga liranga omununuzi. Ebiro bwe byatuuka, omulokozi Yesu Kristo yazaalibwa e Beselekemu. Amaloboozi ag'obujulizi ne gawulirwa. Omwana atuzaaliddwa, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe. Okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, era erinnya lye anaayitibwanga wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Ebiro eby'okuddako bwe birituuka, Mukama waffe agenda kulabikira ku bire. Olina omukisa okujulira Mukama mu nneeyisaayo n'emirimu gyo nga bikulembera bangi okumulindirira. Tega program Julira Mukama ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala.
omwesigwa mu kitono abeera mwesigwa ne mu kingi. Obulamu bwo Moses buweesezza Mukama ekitiibwa, bw'owasalawo n'ofuuka omwesigwa mu ekyo kyonna kyonna ekyali kikuweebwa. Amina. Otuuse ku level nga weesigika. Biki ebyava mu bwesiga obwo bwe wali ofunye okuva mu bantu bano Mukama bye yali aleese ku lw'obuweereza? Akati abantu bano after baali batuweereza ssente nga nzazikwata ku identifying aba students ne basoma byonna, so ne batandika okumpita ku mission trips zaabwe. Eze Uganda? Si Uganda. Bakola mission mu nsi zonna. Specifically nze bampita eyali Brazil n'eyali Ethiopia. Nenja kwogerako ku ya Ethiopia because eyo na managing okubeerayo nabo bulungi. So wennagendayo nensanga kwabo abaali basonda sente z'abaana abasoma. So nembeebaza abaweerezanga. Kakati jjukira bakwatira wamu ne baweereza. So neneyongera okulaba ku balala babeeramu ne coordinator. Yes. Nti bajeti y'abaana bano be muri ku rutinze bwe bayenkana bweti bo beekolamu omulimu ne baweereza ensimbi ezo. Ekyo kisoboka naye olumu bajja ne budget already. Yes. Then ne fitting in budget. Yes, ne mulonda abasinga okubeera genuinely in need. So it is two way. Kuba oyinza okuteekayo list nebeera nene nnyo. Jjukira tebayamba baana mu Uganda mukka n'ensi endala. So kati oli Ethiopia. Yes. Mu buweereza. Obuweereza bukuwadde omukisa ogwogerako n'abantu bano Mukama bawadde omutima omugazi. Bayibuli egamba nti emmeeme egabaagaba enaagejjanga. Weewaawo omulabi wa 3ABN gy'ogenda okukoma okufuuka channel ya Katonda n'ogaba ku by'olina, Mukama agenda kugaziyiza bingi. Weewaawo kituufu. Ssebo obeebazizza. So mbeebazizza ntandise okukola nabo. Kakati waliwo omukyala bamuyita Cory Crook. Yajja ne bbaawe ye Dr. Crook. Bwe twali tukola nze kati banteeka ku gye tuyita OPD, outpatient department. Kati nga ekifo oli airing kyeyandikozeemu oli eyasooka okutwa identifyinga ye naawumula, nze nenkolamu kati paati ye kuba yali teyeewulira bulungi. So naye mu kukola olina okubeera n'assistant. Kati ono Cory Crook ye si musawo naye bbaawe muki musawo naye batambulanga ki nga famire. Bambi nga talina bingi byasobola kukola muki mu busawo. Kati ng'olina omunoonyezaayo ayambye atya kati n'abeera assistant wange. Kati mu kubeera assistant wange ne tweyongera nga tunyumya nnyo. Mulaba abalwadde nowe munyumya ne mutegeera naye n'antegeera. So of course nanyumya n'abalala bonna but specifically nzigyayo erinnya lye olwakino ekijja mu maaso. So ne baddayo baali bangi. Abamu ku baali bajja mu Uganda nga Dr. Janice baakomawo, ne waliwo abaali tebazze nga bazze first time. Nabo ne tukola ki ne tuba meetinga. So wenkomawo eno ekiseera ne kituuka eky'amataba. Amataba we gatuuka ekiseera ekyo twali banga ki emabega? Amataba gano agabaddewo mu May, I think this year. Aga-affecting abantu b'e Kasese. Yes, sir. Rive ezo Nyamwamba, Mubuku n'endala wezaafuna ki? Wezaatabuka, yes, nezisplitting nga nezoonoona ebintu by'abantu ne babonaabona nnyo. So mu kiseera ekyo twali tugezaako okukola evangelism nga ba student abasigalawo because kyali kiseera kya lockdown. So ba student ali basigalayo n'abantu abaali basigadde mu Ishaka ne combining efforts nga bagenda mu byalo okubuulira enjiri w'ebityo. Olumu nga tusomesa Bible studies within okulaba nti omulimu gweyongerayo kuba eno engeri eya public evangelism yali ekoze eki yali evuddewo. Kati
totula butuuzi olina okuyiiyayo engeri endala gy'okola ki gy'oweerezaamu. Yes, exactly. Kakati mu mbeera eyo waliwo mukwano gwaffe bamuyita Pasi nantuukirira. Twali tutandise okunyumyanyumyamukko nga lumu akuwulirako ekizibu n'ofuna engeri gy'oyambamukko oba omuntu afunye ekizibu n'oyamba ku luno yajja nga siri bulungi ng'omuntu nangamba waliwo famire e Kasese nga yaba Advent yafunye ekisenge kyakoze eki kyabagwiridde mu biseera by'amataba ne kikuba famire yonna ne bamenyeka ebifaananyi byali so devastating. So ekifaananyi kino yali yakifuna ewa Bridget naye abeerawa Kasese. Kakati nansharinga nange nagamba tusondeyoko tulabe ki ngeri gye tuyamba ne mugamba leero ze nina tezijja kukola ki tezijja sobola kuyamba naye nina mikwano gyange sobola bawandiikirako naye tusabe. Netufuna ne tutuula ne tusaba bwe twasaba ne mpandika email ne mbawandiika ne tumala ne tusaba ne nkopingako only 5 out of about 30 people mukama beyandika ku mutima nti kopingira bano benakopingira olwo olunaku lwennyini for sure oba okola ekintu nga kyakuyamba balala mukama akiwa omukisa akiweerawo omukisa kwolwo lwennyini olw'eggulu kati oyo kori immediately nakola ki naddamu yes yali assistant wange nga awandiika taking a vitals bino okukola pressure ebyo nali nabimuyigiriza biki so nagamba nze nja kusupportinga natandikirawo okuweereza ki sente katweyaweereza sente ffe tetakitwala nti kintu kitono tugambe ekintu kino tukikwate bulungi ne tugendayo of course oyo omukyala yayambibwa ne famire ye nenga sente nyingi tezisobola kuyamba muntu atya omu ate nga balala nabo bali affected so netandika okuyamba abantu abalala of course eno tukola reports because tulina okubaweereza sente zaabwe tezikoze omwesigwa omuntu omwesigwa alina okubanga mwanjulukufu ofuna sente za Katonda ne ka ripooti tebakalabako obuntu omukristaayo olina okubanga oli mwanjulukufu nga ndi mwanjulukufu bwe mpitamu emitwalo gye Uganda 10 nina okwatula lwatu ne mu buwandiike nti ku 10 zino ekikumi kiguze akabiriiti omutwalo ogumu guguze entamu n'ebiringa ebyo ne nsobola okubeera omwesigwa. Mukama yeebazibwe nti Moses mubadde beesigwa olina tiimu gyokola nayo? Yes, aireno tiimu sobola gamba nti nagizimba Mukama mwennyini yakola ki yagizimba buli muntu eyajjanga mu kintu kino n'afuna wetulaba nti asaanira okukola nga tumuteekako so twatandika abantu babiri kangambe naye mu kutandika okugendayo mu kuyamba abantu nga mu kyokuvuga motoka nga eri frijukira ekiseera kino baali tebakkiriza mamotoka kutambula naye because twali tugenda kukola ekintu ekiweesa Mukama ekitiibwa ne tufuna permission okuva mu ba RDC bonna abali mu ezo districts so nga tusobola okutambula obudde bwonna bwe tukoze eki kati ne tugamba lwaki tutambula ffe kati nga tutambula n'abantu abalala bagende nabo balabeko babeere inspired to do what to help. The other thing is nti buli wogezaako okuteekamu abantu abalala nabo bayige ekintu kino kiyamba omulimu okukola ki okugaziwa kakati ne tukikola Mukama n'abeera mulungi nnyo nti buli we twaweerezanga ripooti endala zijja olumu tuba tetunaweereza nga top up weeri kati ne tusaba ne tugamba Mukama basponsors baffe bano bawa omukisa kati basponsors baffe bano baalina omwana nga manyi olumu tufuukamuko prodigo buli beeyongera ngo tusupportinga ng'omwana aterera mu line n'addayo ku ssomero nakola exams ze naziyita nga baweereza prayer requests zaabwe ffe nga tugamba Mukama olw'omulimu gwo bakolere ekyamagero kati omwana waabwe n'akomawo n'asoma n'agenda mu rehabilitation n'awona ebintu eby'ebidagala n'agraduatinga ne basanyuka nnyo ne baweereza endala
n'afuna omulimu nga tanakola bazita boards mu US ziringa ndowooza ebigezo byaffe weebityo ezisembayo already ng'ali employed. So family nebeera ng'ekola ki esanyuka nnyo. Yes. Eyongera okunnyikizibwa n'okwesiga Katonda kubanga nabo Mukama yali atandise okubaako ebyamakulu byabakolera. Kituufu. Bakitwalanga nti gye baakomanga okuyamba nga ne Mukama gy'akoma okubayamba. Simanyi bongeri gye bakitwalamu naye nze bwento bwenkirabye. So n'ekirala nti we twali Ethiopia omwami nalinakuko naye ne Bible discussions naye ng'ebintu ebimu nga tebikwataganye bulungi despite the fact nti baali ba Advent. So nenfuna ate omukisa ogusharinga naye ne mu inviting ku Zoom meetings endala era ez'abantu abali mu US naye nga ate okutusomerako bunabbi kati na mu inviting ate ategeera ati mu inviting nze nayitira mu mulala gwe bayita Dr. Franzik na mu inviting kati yali ku meeting nanyumirwa nnyo nze nali siriko for some time nampereza invitation ku group yennyini gyendika ate kati awo nengamba Mukama azzeemu okusaba kwange nali njagala omwami ono ategeere bino ebintu so nekitegeeza nti buli beeyongera okuyamba mulimo gwa Mukama ate nabo bakoze mukkiriza kakati omulimu guno ne boyongera okugubuulirako bannaabwe nti bannange mulabe ekigenda mu maaso nga babalaga reports babalaga ebifaananyi bannaabwe nabo ne batandika okukola ki okuwagira kati mu abo waliwo eyalwala kansa ne tuggwamu amaanyi ne tugamba naye tujja ssaba kwaba baali basupportinga mikwano gyabwe abalala so ne batubuulira mukwano gwaffe ne tugamba kakati support eyinza okukola ki eyinza okukendeerako mwaddu bagenda omukebera nga stage ya kansa teri waggulu nga basobola okumuzaayo emabega etwasaba so ekintu ekyo netukisanyukira nnyo neera tebyakomaawo reports zino we zeeyongeranga okutambula abalala nabo ne bafuuka interested. So Mr. Moses tugaziize obuweereza buno resources Mukama kati azibawa zijja mwe mukoze ki okukakasa nti abangi mwatandikira Uganda Kasese? Yes, twatandikira Kasese awo ku floods kakati nga tugaba mmere ngoye blank omanyi those basic needs abantu ze bakola ki so beetaaga ne buli we twagendanga since twali tukolera mu church nga abantu bategeera abo baki Advent ate bwe bwobaka obusooka then omuntu ajagamba ba Advent abakola bino biki bye bayigiriza okitaba atula alabe. Yes. So netugaba mugamba mwegasse nabo nga mwagala okuleeta obulungi gye bali mwabaagaliza nabo ne mubawa obuvumu obusobola okutuula okuyiga kyemukkiriza kakati awo ne tutandika kati projects enneneko waliwo kampu gye twawaako embuzi nzijukira ndooza twali ne mwami Dembe yaliko wano naye tubadde naye ku tiimu eyo yali egenda ng'ekula bonna netandika kukola ki okuba invitinga ndooza right now tiimu erimu abantu nga 7 almost abali mu kukola abamu translation abamu bajjanjabi ba medical missionaries waliwo ekyalo kye bayita Kyarumba bajjanjabi ebiwundu byonna ne batuka okubuuza ekyalo waliwo ekiwundu kyonna ekisigadde nga gamba nange tewali byawo so sigamba nti treatment z'omudwaliro kibino nvunza diabetic wounds and other wounds naye nga bakozesa these natural remedies medical missionary work so medical missionary work ene ekulaga nti erimu omukono gwa Mukama era nga wagamba nti the right hand of the gospel. Kushaka tulina lifestyle center era ebiwundu ebyo biwona but there is a miracle abaana bano nga tebalina all the facilities neziri ku lifestyle center engeri jajjanjabamu ekiwundu in just a week nekiclearinga or 2 weeks nekikola ki nekitereera. It is so amazing. It shows you nti waliwo omukono oguli above oguli mu kintu kino okutereeza abantu bano. Exactly. So waliwo ife byali tebirina amazzi ne tutekayo water tanks, then waliwo abantu baali baluzinga enju like completely oba olinga asula mu nju nga terina any single ventilation obwana bwe nga bulwala. We built some houses at least enju ng'eriko ebbaati bulungi y'amatofaali with at least
still does, you know. So ebintu ng'ebyo bintu bingi ebadde bikolebwa. Waliwo betuwadde projects ez'okukola okurevivinga obulamu bwabwe ab'ebyalaani, waliwo abakola carry-ons, bibbo, mikeeka, then waliwo betuwadde engoye. Currently turunning a project ya sanitary pads. Yes, n'omukulu w'eddwaliro w'Eshaka abadde so supportive in that one. Waliwo ekitundu ky'ebundi bujo abawala abasinga bali mu reproductive age bafuna nnyo obuzibu, you know, in acquiring such things. So I'm told abamu they just decide to get pregnant. Nafuna olubuto awone kiri kyokka nga bambi badde y'olubuto ebeera nene n'okusinga kiri because eri omala n'ogimeetinga for a lifetime, you know, ate nga kiri era kikomawo. So mu mbeera ng'eyo ebintu bibadde bingi kakati okukola engatto. Kati ebintu byebakola mu kampe eno tujja ne tubawa sente, ne tubawa trainer, ne tugula materials, ne bakola buli kimu. Bamala okikola tukikwata ekyo kye bakoze mu eno kampo, bakozeewo ngatto, bafunye skill, they have gotten the money, they didn't invest in any capital. So ne tukifuna ate ne tutwala mu kampe endala. Kati bakoze mu kampe endala nekikolebwa ne mu kampu endala. Product ya wano engatto tuzijja mu kampu y'e Kirembe, tuyinza ogitwala mu kampu y'e Kyarumba. Kyarumba baba bakoze emikeeka ne tugijjayo tugitwala mu ye Karusandara. E Karusandara wetutyo like that. And bwe twali tukola ebyo Mukama n'atu inspiringa. Lwaki temuleetamu evangelism? Kati awo ne tuinvitinga Amazing Facts. Ne tuinvitinga abaana ba association jukira bali mission oriented. Ne bajja kati ne tudividingamu ne tugamba tujja coveringa field yonna naye katutandikire e Kasese mu town ne Kyarumba waliwo ekyalo ekiri awo. Right now it has extended to Bundi Bujo and Bwera eri ku border ya Uganda ne Congo. And so far mu myezi ng'esatu emabega twakafuna baptisms 217. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Era ne sabbiiti enene eno eriyo okubatiza. Bangi tubatiza bapasita. Mukama abadde mulungi nnyo. Mulimu bapasita, mulimu abadde bakolanga nga bakulira mu makanisa amalala. Ono treasurer wa kanisa y'Abakatuliki bonna babatiziddwa. Ate waliwo bangi abakyalimu okutya. Kyenva nsaba awuliriza 3ABN. Alaba 3ABN. Yes. Obeere ng'osabira omulimo guno abo abantu bonna emitima gyabwe nga gyagala okubatizibwa naye nga mulimu akabakuttemu. Mukama abasumulule babatizibwe. Webale nnyo, webalire ddala Mr. Moses Lufafa mu byangu ebitonotono nga tuwumbawumba. Mwinayo okusoomooza kwonna kwe musanze mu buweereza buno? Yes, Mukama abadde mulungi nnyo. Waliwo challenges z'ofuna of course mulimu guno. Ebisinga Mukama abicoverinze. Saagala nnyo kubeera side eri negative because negative eyo olumu emala neefuuka ekintu ekirungi. Naye tubadde tutambula nnyo ekiro, you know, because olumu nva mission nga obudde bukoze bubakutte ate ebiseera bya lockdown. Naye mwattu Mukama wonna abadde atuyisaawo ku road block zonna. Mulinga agamba mugende muva mukola kye tuva mu relief mission mugende. So Mukama abadde mulungi mu ekyo. Olumu waliwo we mufunamu okugezesebwa katono like resources. Resources zinzo okubeera ng'eziggwawo ne wewalikiramu naye Mukama asiba akola ki aprovidinga. Then you know you can get car breakdowns, you know. Motoka nefa tekyabadde ku budget. Nina neje wayogeddeko miracle. Kakati buna tuwaliriza njaji summarizing. Yes sir. Eno wiki no. Yes, wiki ewedde. Yes sir. Mba ntambula ne motoka negenda nga njiparkinga at a certain bank
ngaliwo ekyuma wansi ne kiyingira mu maaso awo bayitawo baddi wansi wa bonnet. Yes. Naye ne bampa nekigenda nekikosaamu bwekiti paka munda. Wadde ne mukono gwange bamuyita Dani. Kaningende wa Bridget Mangu. Kuba twali tugezaako purchasinga items ezo sigenda okukola project y'ebundi bujjo. So wekyali nga kibendinze in ne mulagawo n'alabawo. Ngamba naye nja kitwala mu garage naye tusooke tumalize okukola ki okushoppinga. So ne shopping kati mbanji twala mu garage ngamba naye lwakisikebera ndaba obukosefu bwenkana wa nga sinakola ki nga sinagitwala nteeberezeemu ssente meka ze bajja okukola ki okucharginga. Ngenda okuddamu otunulawo nga wakyaliwo obukosefu nga bampa sinkosefu ezzeewo ne ngamba ndoozaaliwo ekizibu ekiri ku bwongo leero nalabye bulungi saalabye bulungi. Nenkubira Bridget ne mubuuza yalabyeko nengamba kanjivuge mutwa nengendayo kati nesayagala mukoraptinga nemugamba soko okebereko ekifo. Bridget agenda otunulawo natunulawo nasembera nakawansi nakwatawo nasindika kyekibaddewo nemugamba sinagenda mu garage nawe olaba n'obudde bwe mmaze butono nnyo sinagenda mu garage. Motoka ngezeewo bulungi tewali scratch tewaliwo na any single sign nti yabendinzeeko at all ngezeewo bulungi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo nnyini ddala. Amin. Ebyamagero byakolera abaana be kituufu tebiggwerera tetusobola kubyogerako ne tubimalayo. Tusobola okusula wano nga tuli mu kuwuliriza Moses ng'ayongera okutumatiza n'okutubuulira ebikulu Mukama byamukoledde. Naye nsaba tukome wano tuwunzike n'okusaba. Amen. Tusabireko. Mukama tukwebaza olw'akaseera k'otuwadde nga twogera ku birungi ebyo by'otukoledde. Tusaba okutusonyiwa we tubanga mu ngeri emu oba endala tetukurepresentinze bulungi kuba tuli baana b'abantu, naye tusaba nti ebyo bye twogedde biyambe oyo yenna ali eyo nga strugglinga mu ngeri emu oba endala, n'abo abaagala okwongerayo omulimu gwo obayambe bafune amaanyi tusobole okubuulira enjiri y'abamalayika abasatu olw'okukomawo okwo omulundi ogwokubiri otutwale waka watali nnaku na bulumi na kintu kyonna ekikosa obulamu bwaffe, tubeere mu mirembe naawe ekiseera kyonna, okusaba kwaffe okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Sigala ku lutimbe lwa 3ABN beera bulungi. Mukama akuwa omukisa so. Amina, naawe akuwa omukisa.